Manya, Nicolas Sali, Sejja Wankima, Ababuliridde Banda, Solo, Barwaito Mukondo, bali nnyo okujja ddala n'okukyala ku maka gaffe okubeera nti bandiza abantu awo bwe tulese ekiramu Yesu Kristo Church of Uganda. Ekikumba kye bayita batya ekyo? Ekikumba bakiyita orahoneza cyane wakozire yego nta kibazo. Olwo mu Luganda n'okinnyonnyola otya? Nti munekaanekanye mitega nsula eminyarwanda. Omugole, omukyala omugole. Olunaku lwakedde bulungi tulwebaliza Mukama Katonda buli kimu akitambuza bulungi omugole tumugyeyo era tukubiriza abavubuka bonna okugenda okukola ebintu by'obuvunaanyizibwa okufuna abaagalwa baabwe ate babalage nga bwe tubakubiriza okwebereramu mu bulamu obwa bulijjo twagala n'obulamu obw'amaka nakyo tubeere ekyokulabibwako. Obudde tebunnakya omuntu muwemu kafaananyi ako ng'obudde bunaatera okukya wabadde otya? Ebbanga libadde ddene era nga siyina muntu anyigira ku ttooke naye nga konstituensi badde embuza ebiseera byonna bannange onabyo omukyala kubanga babadde balabanga ekifaananyi kyabwe era obwesigwa bwabwe ndabika nduddewo naye maze nebikola ng'abantu bange kutwebabisa. Omukyala tumulabyeko mu kidaala ng'akulukusa amaziga. Omukyala musabi era ali emotional nnyo naddala ebintu bya Katonda n'ebyomukwano kyebaliza Mukama Katonda kubanga ye muntu gwe nali nnoonye omuntu ali emotional attached to feelings tusharinga feelings nange wendaba ebintu ebyenjawulo ebyenjagala bikaabi tubalaba tuli mu kigo anti bedda batu bagamba munnaakaaba nga ye tannakaaba honalebwa akalubye